Eno tuli ku paati 10, kano tuli katundu ka 10. Awusigaalo abinyumya alutottola alutuvira ku ntono. Yazaala Musemaka omwana go ge mazima naye muwulirize Awusigaalo ono. Kaakati Awusigaalo ono gwe mulaba yajja amazeeko ng'alinga nga katogo kasiira bwe katokota. Ono ng'amaliridde okutwala amaka ga bboosi we ayagala kweddiza Ssemaka. Awusigaalo baamugamba nti bboosi w'omukazi ayina mwana muwala. Okimanyi nti bw'ozaala omwana omulenzi n'omuzalira Ssemaka, amaka gano ojja kuba ogeddiza kubanga ojja kuba oyina ggwe mulenzi omusika mu maka gano. Bino byonna byonna abikola ye neyiba waabwe, neyiba wa bboosi we yamuwa amagezi gano. Awusigaalo yeetegese Ssemaka amufunise oba olubuto oba muzaalemu omwana nga mulenzi. Awusigaalo yeddiza amaka ate ne Awusigaalo n'ajja n'agula idea era ne bakikola bulungi nnyo. Awusigaalo ne yeetega Ssemaka, Ssemaka n'amukozesa ne bakola omukwano. Laba Awusigaalo ate bw'ajja afuna olubuto. Awusigaalo bw'afuna olubuto era olubuto yafunye lwa mulenzi. Bino n'ebintu bituufu ate bino ebintu bituukawo. Mukimanyi nti muleeta ba Awusigaalo ku mizigo gyammwe oba ewammweyo yonna yonna, n'osanga Awusigaalo ng'akukuta ne neighbour. Abamu musanga ba Awusigaalo bamwe nga bali wa neighbour booza ngoye, mumbadde mmuyambako, nga bali wa neighbour amwolezaako ebintu, mumbadde mmuyambako, ng'ali wa neighbour bali mu kunyumya, buli kaseera abeera wa neighbour Awusigaalo wo. Olaba ba neighbour bano bateeka ebigambo mu bakozi bammwe abo be muleeta, babateekamu ebigambo n'ateekamu n'ekintu ekisobola okwagala okusuula. Bano ba Awusigaalo abamu be muleeta bakwata information eba efa mu makaago n'agitwala ng'ate agibuulira neighbour. Oyo neighbour abanga mukwano gwo naye ng'ate mulabewo. Bano ba Awusigaalo bino babikola, ebintu bino banaye temubinyooma kubanga mukimanyi bulungi nnyo nti gyebiri era bituukawo era bituufu. Oleeta omukozi ewaka n'omusanga ng'akukuta ne neighbour wo, n'omusanga amugamba ebigambo, neighbour wo ng'amubuuza kino amubuuza kiri, amubuuza kino amubuuza kiri, ekiba kifa ewuwo. Kale bano ba Awusigaalo tebasirika babagamba. Kati wuno Awusigaalo baamutwala ne ku musawo Omuganda asobole okuloga Ssemaka era yeddiza amaka. Lyeri eddagala lye baamusanga nalyo mu nsawo, oba mujjukira akatambi ako aka Awusigaalo ke baamusanga ng'alina eddagala mu nsawo. Njakka bateerawo awo nga batereko before previous, njakka bateerawo awo okubajjukiza. Ne bannange abakozi b'ennaku zino baaba n'okweraguza. Kati nno ono madaamu ali ne mujja we mulamba mu maka nga Awusigaalo amaliridde okukola buli kimu okutwala bawa bboosi we. Naye eddagala ndooza lyafuluse. Awusigaalo bamuguddemu, byonna ali mu kubyogera. Wano tuli ku paati 10, kano tuli katundu ka 10. Vidiyo yiiyo gimpereka like etambule tuke ku buli muntu. Aŋŋamba engeri gy'otaliiwo osobola okweddiza oyo ani anko ono bba wange. ne mugamba ate ntya ati osobola okuloga omusajja ne weddizaaga amaka. Nga naamu yabigamba. Naamu. Ono naamu neighbour. N'akomawo n'aŋŋamba so era n'olwekyo nsobola okutwala ku musawo asobola okitukolera. Ne mugamba ate ntya n'aŋŋamba ssente z'otalina nsobola ozzikuwola. Ono naamu mukwano gwange neighbour. Okakasa? Naamu. Osobola obbeerawo, nsobola omuyita najja n'obyogera? Genda maaso. Kati n'aŋŋamba oba ssente z'otalina nsobola ozzikuwola ne weddizaaga amaka. Kati ne mugamba ebyo nga sibisobola n'akomawo ogwokubiri. N'aŋŋamba oba olirwadde nankutwale ku musawo, omusawo Omuganda. Omusawo ng'ali lidda wa? Masaka Munyendo. Masaka Munyendo? Twagenda tutwala omusawo Omuganda n'abaako ne byatusaba. Yabasaba biki? Bye yansaba nali sibirina. Naamu n'aŋŋamba asobola okunnyamba ne mbifuna.
kati ne tumugamba omukyala talina mwana mulenzi nsobola ozaala omulenzi nempambaaga amaka. Ng'ani akuwadde idea eyo? Naamu. Ono naamu mukwano gwange neighbor. Kati musawo ebintu bye yansaba naye sibiina naamu n'aŋŋamba asobola okunjirawo omubiri n'abimpa oba n'ambingola n'aŋŋamba agenda kufuna ssente mu kibiina tuziweeyo. Baakusaba biki byo bye baakusaba bye baabasaba? Bansaba embuzi n'ente. Baabasaba embuzi n'ente. Kati naawe ye ssente yakuwa mmeka ze mwabigula oba musawo mwamiwa ssente? Bamuwa ssente. Yabagamba ye yabawa ne mumuwa ssente ebannayaba emikwano nga mukwano gwange yandiddemu olukwe oyo naamu yennyini ono naamu neighbor. Genda mu maaso. Kati musawo n'atugamba kati bwe twali tuli mu kuvaayo musawo ne tumugamba ebyo ebintu nga tetubirina. Kati n'atugamba tusobola okukomawo. Kati bwe twali tukomawo alina obudagala bwe yampa obutonotono bwe wasanga wansi w'ekitanda kye bwe nabiteeseeyo. Wabuteekayo ddi nga nkomyewo oba nga sinnakomawo? Nga tonnaba kukomawo nga anko yekka y'aliwo. Kati mwaliteekerayo anko oba mwaliteekerayo nze? Twali tuliteekeddeyo anko osobole omutwala. Osobole omutwala. Kati ye anko bannange mukwano gwange yennyini ye yajja wano eno okakasa osobola omulumiriza nga muyise? Sobola. Kansuubire ky'oŋŋamba buli ky'oŋŋamba mazima. Kituufu. Agenda mu maaso. Kaakati mwamala ne muddayo ne mufuna ebyo ebintu ne muddayo? Taddayo nga naamu ssente amaze ozzifuna. Era yazikuwola naamu yakuwola ssente mmeka? Ente baatusaba miliyoni 3.5. Embuzi ne batusaba emitwalo 8. Mwazimuwa kaashi oba mwabyegulira? Bamuwa kaashi. Nga byonna ebyo mwagala kuzaala mwana mulenzi olw'okuba nze nnina muwala naye ng'era naamu yabigamba. Nnyabo biki ebyo byansanze wansi w'obuliri bwange? Oli mulogo oyagala kundoga? Laba nno bwe yeekabya obuziga bw'otulogo nkukuumye n'omwana w'oyo ku lubuto emyezi 9 mpaka lw'omuzadde naye mutunulire mukazi gwe tosiima abakozi b'ewaka nga temusiima wajja wano n'ofunirawo olubuto hani jangu olakazi bannange mukazi gwe ng'oli mulogo nnyo wamaba mikwano mmwe abagala okukola omubiri ng'oyagala kugejja bulungi okugejja ebirungi Lowable Ipsen Balms nina package akakadde kamu n'ekitundu 2 weeks results ate nga permanent results ate nga ninawo ne package endala y'emitwalo 8. So gwe nnyabo nkyali ku ggwe tolowooza nti nkuvuddeko olw'okuba ndi mukulanga nkyakuliko nnyo ogenda bisimulula njagala kumanya kirimu. Okimanyi mbisanze wansi w'obuliri bwange. Oyagala kunnemesa bufumbo bwaffe munju tubeeramu basatu. Bisimulule njagala kumanya biki ebiri mundu bisimulule nga banaye simulula nga ne kamera eraba bisimulule tulabe wano. Kaakati nga sinaba kuba nti ate neeyongerayo nnyo njagala okubajjukiza nti CEO Michael Airport Pickup weeri okuba nti ate kunona ku kisaawe gwe wenna akomawo nkuba kyeyo ng'oyagala okutambula obulungi wandibadde weekwata CEO Michael Airport Pickup nakugambye nti twakomyewo ate n'enkuba mpya emmotoka yaffe ekyuma kyaffe kyakomyewo ku kkubo babadde bali mu kugikolako nga bali mu kugitereza bagiteekako kalangi yingini nga bagitereza bulungi so kati eri super lubalala bookinga kati tusobola okuba nti tutambula ate kabeeyi akasingira ddala okubeera akawansi ka user friendly. Ntumirako ku client wange gwe natutteko olunaku olw'ejjo madamu Betty twagenzeeyo ne tusooka nambuzaabuzaamuko eyo naye twamaze ate ne tutuuka bulungi nnyo nkutumiddeko nnyo madamu Betty webali okuba nti ate wanoonyezaako munnange n'ompa ku ssente okitegeera naye nga mwena ennamba yange eyo y'essimu gy'olabaawo ku screen yo WhatsApp kweri konaako tusobola okuba nti tutambula oba okitegeera eggaali weeri kati ate eri super lubalala nnyo nga bw'okiwulira mumpe ku ssente mumpagire mmwe bange nze wammwe oba okitegeera naye nga mbatumiddeko nnyo mwenna abandaba
abali Saudi Arabia mbatumirako, abali Dubai mbatumirako, abali Qatar mbatumirako, abali Oman mbatumirako, abali Jordan mbatumirako nnyo, abali Italy waliyo eyo Madam Linda nkutumirako, abali India mbatumirako, Ruth Ogambotya India awo mwenna mbatumirako, mbaagala nnyo nnyini ddala oba okitegeera. Kale katweyongereyo. Awusigalo yoyo gwe abakozi bazibu nnyo nga bw'okiwulira. Omukozi asobola okwegatta n'ate nekino kankibabuulire. Abo banneyiba bammwe mubalaba ebiseera ebisinga, banneyiba bammwe abamu ebiseera ebisinga bye babalwanyisa. Ate neyibawo asobola okukulwanyisa ng'ayita mu mukozi. Mukimanyi nti ba awusigalo bano babakozesezza enfunda nnyingi okubalwanisa mmwe babboosi baabwe. Neyibawo n'aba ng'ayina kugaba yeefuula kyaliiwo naye ng'ate akulinako obusungu. Kati nga information yagala okukumanyaako, agikumanyaako ayita mu ki? Ayita mu awusigalowo. N'alyoka abaako ebintu ebimu byamuliba n'amusuubiza. Kati kankuwa ekyokulabirako. Osobola okera ku makya n'oleeta omukozi ng'olina bizinensi yo. N'omuleeta katugambe kati tunulira baneene abantu abatunda emmere. Kankuwa example okuba n'aba wooteeri. Omukazi owa wooteeri aleeta omukozi. Omukozi we nga mukozi ng'akola bulungi nnyo omuwala gw'aba aleese. Naye aba alina abakompetita be baba batunda emmere y'emu mu kitundu awo. Kati bwe balaba nga kano akawala k'oleese kakozi nnyo, bala ne okukateekamu ebigambo, akuwa ssente mmeka oyo? Akuwa ssente mmeka? Oyo naawe alina empisa embi, teri muntu asobola mmukolera. Tosobola kolera muntu, jangu okolere ffe. Bw'obadde omuwa 50,000 ne bakagamba tugenda kuwanga 7. Bakakulemese, okitegeera bakakulemese, era ne bakwata 7 ne bakapasula. Akakozi ogenda okulaba gwe kakuvuddeko, bakataddemu ebigambo kadduse, ewuwo kavuddewo kagenzi. Kati nno be bakompetira bammwe be mulina era be mufuna. Beebo be mulina era be mufuna. Nze nkubuulira. Kiba kizibu nnyo omuntu okuleeta omukozi n'atateekebwa mu bigambo banneyiba. Ekyo kizibu. Gwe osobola okuleeka omukozi ewaka nga wamugambye nti agundi yogeza ebintu, fumbira abaana emmere, kola biki, n'omusanga nga yatambudde ne neyiba nga baatambudde mbusema mbadde mwerekeddeko, simanya mbadde nkoze biki, mbusemanya n'ogamba negwe nakuleeta genda kukola bintu wooli oba nakuleeta kukola bintu wange. Kakati nno bino ebintu mujja kubiraba ne bino ebintu bituufu. Bino bye bintu bye nnyini ebituufu. Oli kyayinza okunyuma n'ogamba nti kino nange kyantuukako oba kino nange nakirabirako. Oba okitegeera. Kati imagine omuntu gw'oyita omukwano, gw'oyita mukwano gwo, n'akwata omukozi owuwo n'amukozesa batwale amaka agago, beddiza omusajja owuwo, ate nga bateekamu n'ebintu eby'okuloga kalogo kawala kalenzi. Ka vidiyo ke nkuteereddewo awo akasembyeyo, ke ka vidiyo akabadde kakujjukiza Awusigalo butya bwe yaleeta eddogo lino n'aliteeka mu kitanda kya Semaka ng'olwo madamu taliiwo. Bino byonna abikola ayina master plan amuyambako. Mubeereyo mu maka gammwe naye ng'abantu abamu bwe museka nabo tebabaagaliza bufumbo obwo. Mikwano gyammwe tebabaagaliza bufumbo obwo. N'oba ne mukwano gwo naye nga mukwano gwo awulira bubi olw'okuba nti gwe oli mu bufumbo otebenkedde oteredde entende. N'oba ne mukwano gwo naye nga ebintu ebimu by'olina bimuluma. Ate ebintu ebiri mu abakazi ogwoza bingi biba bitono nnyo. Ekintu ekiruma mukazi munno kiba kitono nnyo. Kati Awusigalo ono ge magezi ge baamuwa. Baamugamba nti bw'onaakera ku makya n'ozaala omwana omulenzi mu maka gano, omusajja ojja kuba omuwambi, ojja kuba omufunyi. Nga naye akkiriza. Akooye embeera embi. Agamba nti bwe mba mmaliriza okufuna olubuto mu musajja ono, nange ngenda kuba mponya okubeera mu mbeera embi wano. Era omwana yamuzaala.
naye embeera embi anaagivaamu, gwe oba olaba anaagivaamu kubanga ebyama byonna byonna abyogedde. Ssemaka gy'ali Ssemaka yagenda ku safaari naye tasoboladde n'okugamba kaaveeyo kuba kati madaamu ate ko kuba ng'akyali munyiivu nnyo 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 nga bw'okiwulira. Ozannya n'okuzannya. Gwe ebintu bino obiraba n'obigaya n'obinyooma, naye muganda wange bwe bati ba awusigalo bwe beeyisa. Ate nze mbibaleetedde nnyo wano eno mubimanyi era mubiraba. Nze omuntu osobola okulaba ekintu naye ng'ekintu kyo oyisukale nga tekinnakutuukako naye nga wali okirabyeko keewa omuntu omulala. Kati ono awusigaalo bwe giba nga tebitambudde bulungi agenda bonaabonamu nno. Agenda bonaabonamu kubanga agenda okumala okwogera buli kimu yeeteteggule ayogere bye yakola, buli kimu kye yakola, bamale bamukwate bamutike bamuzze mu kyalo. Agenda abeera eyo aboneebone n'omwana we, aboneebone n'omwana we. Mpozzi Ssemaka bw'anaaba nga ayagala nnyo omwana ono ajja kumunoonya kubanga mulenzi mutabani we, ajja kumunoonya. Ate baleka bateeka okuba nga bamanyi awusigalo ono gy'akola ki, gy'asibuka. Naye bino byonna byonna byali bipange ye awusigala akakwesikwesi kaaliko n'akakodyo kaaliko ke kwekeddiza omusajja n'awaka yeddizeewo boosi we bamugobe. Ebyo bikolebwa eri oba awusigala bali bagobezzaako babboosi baabwe gye bali, naye si kyangu, si kyangu kuba kati bano abasajja, omusajja addaawo n'akwebakako gwe awusigala aba akozesa bukozesa. Tewaba mukwano awo, tewaba laavu, era bw'okera ku makya n'ofuna olubuto luba luzze mu nsobi, naye tekiba kigendererwa nti ayagala ggwe ate ggodde mu maka ga mukazi we. Tekisoboka. Tekisoboka. Newankubadde era eriyo ba awusigala abamu nga bali batutte ku maka gaaki, nga bali batutte ku maka g'ababboosi baabwe. Kakati so n'olwekyo mwegendereze nnyo. Muleeta abakozi naye nga abakozi basiba ku mizigo gy'abantu balala. N'oleeta omukozi ewuwe waka naye nga asiba wa neiba gy'abeera mu lugambo. Wamukimira ku mazzi, wamwoleza ku ngoye, wamwoleza ku bintu, bwamunyumiza ebifeene ewuwo. Baakoze batya? Kati bali batya? Ki ekiri eyo? Bano ba awusigalo babanga ba informa, abeerawo okwogera bifa mu makaago kubinyumiza bantu balala. Obunafu bwo bonna bonna n'alyoka abwogera n'akukunamya ati kati oli gwanyumiza babanga akuyinako obuzibu, eyo gy'akozesa okukunafuya, ekyo kyakozesa okukuteeka wansi. Kale ekyo mulina okukimanya. Era nzikyo lwaki nze nkubiriza nnyo abakazi obutaleeta ba awusigalo mu maka gammwe. Mwekolera emirimu gyammwe. Bino tukyabiraba nnyo kubanga bawusigalo mubaagala, babayambako ko ewaka. Olaba awusigalo naye obanga muli mu kikomera lazima afuna emikwano, ozanya n'abakozi. Naye obanga muli mu kikomera mu geeti, era awusigalo akulaga nti afuna emikwano kubanga atera okufulumamukko n'agenda ku dduuka n'agula ku bintu, aguze ku mmere, kati afuna yeeye emikwano. Oba okitegera ekintu ekyo? So n'olwekyo bakazi mwegendereze, mwebeereremu. Bano ba awusigalo abamu bajja nga balina ebigendererwa, ne bw'aba talina kigendererwa amala n'akifuna. Ate ebigendererwa byabwe bitandikira ku babba bammwe, ku basajja bammwe. Ebigendererwa byabwe we bitandikira ku babba bammwe. Okitegera ekintu ekyo? N'oba n'omukozi naye ng'amaka ago alaba gandibadde gage. N'oba n'omukozi naye ng'alaba amaka buli kimu ky'olina kyandibadde kiki, nga mu butuufu akeera ku makya n'abeera mu mbeera eyo gy'olimu. Muganda wange, naye
byebyo biri ku sayidi eyo ndowooza mufunamu ekyokuyiga. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebala nnyo okuba nti ate mugoberera beekumina ku mukutu, mwebale kusubscribinga sako n'okuba nti ate mufollowinga musharinga mulayikinga. Mbaagala nnyo mwenna Omukama Katonda abankuumire abankolera obulungi obutagambika. Subscribing akona mukapesa ka subscribe bwomala kona mukade akade kaje personalize kateke mu all nti buletekayo video gwosooka okugiraba. Mubere bulungi mweraba.